nga President Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo ateekateeka okutonnya ku kisaawe Entebbe ng'ennaku z'omwezi 5 omwezi guno ogw'Ekkumi omwaka 2023 wulira ebigambo poliisi bwe binnyeemu. Poliisi evuddeyo neyasanguza ebigambo ebyewunyisiza bannayuganda. Ku lunaku lwanga 5 nakkoledde akatambi akawedde n'enkunyonyola gw'ate akawulidde kebere emabega ku vidiyo eno eyasoose eneesookeddeko olwaliro gye nkoze. Poliisi egamba nti Mwami Kyagulanyi teyabawandiikirako ku bbaluwa yadde n'akamu kumutegeeza nti agenda kwanirizibwa, wulira, nti agenda kwanirizibwa abantu abangi oba oliawo abasusse ku muwendo ogutera okulabwako ku kisaawe Entebbe. Wulira kati poliisi egamba bigambo bibino: teyasaba lukusa kwanirizibwa abantu abo nga bangi nga ye bw'abasuubira, naye poliisi egamba bweti nti egenda muwa obukuumi nga bwe Zenga ekola ne bwe yakola e Kalangala, bweto n'emuteeka mu nnyonyi n'emusitula n'emutwala ewuwe Emagere. Olunaku olwaleero ampuliza ebigambo mbikuleetedde ebyewunyisa. Nze Eke Master emabega w'omuzindaalo natudde dda okwanjulira ensonga eno tugiguse ng'obudde tebunnakya ekusulemu ogitegeere. Wabula tutambula ne Haji Miti omusomi w'edduwa ennamba ye esembeyo 15 gikoneko ku WhatsApp oba ku direct call, ono akutwala mu maka ge akusabira edduwa gw'olimanya ky'olimpa. Ampuliza oba oli Uganda oba oli bweru wa Uganda mwenna abakolako. Kati wulira, poliisi evudde n'etegeeza mu lukujjukujju lwayo nga bwe lusala bulijjo nti Mwami Kyagulanyi bano teyabategeezaako nti agenda kwanirizibwa ennamba y'abantu nga nnene okusinziira ku eyo eyali erabiddwako ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe. Mbu kino kiyinza n'okuviirako okutaataganya emirimu gy'Abannayuganda. Kati wulira, poliisi evuddeyo ne yeesowolayo bwantoogo n'egamba nti ono wadde teyagiwandiikira, wadde teyagisaba, wadde teyagiragira, mbu emutwalanga VIP oba omuntu ow'omugaso ennyo mu ggwanga Uganda. Era kaakati ono temwewuunya nga poliisi egambye nti egenda mumukuuma. Poliisi egambye egenda kumukuuma, egenda kumukuuma kubanga mu bantu abangi abajja, wulira nno, mbu muyinza okuba mbu bamutuusaako obulabe. Kakati ng'ate eggwanga limwetaaga. Kati mu bigambo bino ampuliriza ngenda kubeera nga nkulambululira emboozi eno ogitegeere. Wabula mu bigambo bino bye ngenda okubuulira teweewuunya, era teweewuunya ng'olaba Pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'ennaku z'omwezi 5, wulira, ng'ennaku z'omwezi 5 omwezi guno gwennyini ogw'Ekkumi 2023 ng'olunatonya ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe nga bamutadde mu nnyonyi nga bakugamba mbu bamutwala wuwe abuukire mu bbanga Emagere nga bwe baakola ng'agenze ku bizinga gye baamugja Essese, e Kalangala, ne bamutwala mpaka Magere. Kati wulira, oluvannyuma lw'okubeera nga amaze okubeera ng'alangirira nga Bannayuganda bamaze okubeera nga beekolamu omulimu, nkugambye nga Bannayuganda bamaze okwekolamu omulimu ogw'okukuŋŋaanya akakadde kalamba okwandiza omukulembeze Entebbe, wulira okulabula okulala okuzze. Mwami Museveni oba Jeno Museveni ne poliisi n'amagye okulabulwa okusembayo kuno kuzze. Wabula ng'ate akoze okulabula kuno mukulu era aliko Vice President ow'ensi Uganda, kubanga ebigambo bya Bobi Wine tobiraba ng'ebyokusaaga, tobiraba ng'ebyomuzannyo. Nakugamba eno struggle yaddala ddala, bintu byaddala. Kati okulabula kuno kuzze okuva eri Gilbert Bukenya eyaliko President wa Mwami Museveni era amuwadde amagezi agasembayo. Gano bw'atagakozese ampuliriza y'anaamanya. Naye nga sinakutwala mu bubaka buno obwa Vice President eyaliko Vice President wa Uganda Professor Gilbert Bukenya baali baseka. Kansoke nkuyiseko ne bigambo bino katono nnyo bwe nkujjayo nkutwale mu bubaka oba nkutwale mu kulabulwa okwa Gilbert Bukenya ng'alabula Mwami Museveni ebigambo ebisembyeyo. Bwe mbikujjamu ate nkufundikirye vidiyo eno n'emboozi yaffe eya poliisi okuvayo neyeekaza nti ono teyasaba bukuumi, naye egenda mwekolerako nga VIP mu nsi Uganda. Bibi oba mubaka ki gwe twalonda owa Nuupu nota postinga konti omukulembeze akomawo tugende tumunone. Ababaka be twasindika mu Nuupu muliwa? Twasindika Lutamaguzi gwe twasindika. Lutamaguzi yayogera mwe be twasindika muliwa? Gasajja mwe ge twasindika nga gaali aganyampi nga mumanyi Bobi Wine agenda kugwa, nga manyi Kyagulanyi agenda kugwa muswadde. Abambudde yayambula Museveni n'amusuula eri obuzina bwonna. Kati namwe abambudde
tubalabye gasajja mmwe muli gabi nnyo ne mutapostinga mu abandi badde kuno kati fa bakola live tupike nga mwe muli emutudde muli sente tumwaga tuwasondere mu wale tubasondere gasajja mwaga siru bana Uganda abali kuno banayika mbabulire gana gasajja gana member ga parliament ngero getwasindika buli aliko opposition nga tasobola government kyagulanya akomo tugende tumunoni oyo we mumulabako kulumbe atumanyiga manyo okujja kulumbe mu mikolo nga gakyaza gakola graduation mugakube ebicupa mugagobe obubaka obwo bubadde bukyagenda mu maaso naye tujja bukomyawo kubanga kyenjagala okubeera nga mpisaawo ekisooka nti nuupu tetuli violent omuntu ne bwe tuba tetukkiriziganya naye tetugenda kukuba muntu n'omu wabula tukozesa mpisa ezo President Kyagulanyi Ssentamu zaatukutira okubeera nga tupulakitisinga n'okulaga abo bonna abalowooza nti tuli bakozi ba ffujjo n'olw'ensonga eyo omuntu yenna ne baba tapostinze ni President akomawo ffe kasatu kikoze ogwaffe tugukoze mwe bannayuganda mutegedde temukuba muntu n'omu ffe tetuli bakozi ba ffujjo kati wulira ampuliriza nkugambye nti Mwami Museveni yamaze dda okubeera nga alabulwa era ng'omuntu amulabula y'ono musajja we gwe yakola naye okumala emyaka n'ebisiibo eyali amanyiddwa nga Vice President w'ensi Uganda Professor Gilbert Bukenya baali baseka ono ng'ebyobufuzi kati abigenda kitono asinga kukola mirimu gye nga ye era adiringira mu hotel oba muyite mufumbi wa mmere wenjogerera essaawa zino wabula avuddeyo n'alabula ku Bobi Wine n'agamba nti batamukwate bulungi Mwami Museveni yandikifuwa nga akizza munda wulira yandikifuwa nga akizza munda kubanga ono agamba yaliwo nga Mwami Museveni akyalinga Katumba oye naye Mwami Museveni bwe yayingira ensiko obote yejjusa kati mu mbeera eno amugambye oba oyagala oba toyagala omusajja manya kyayagala ekyo kikoleko nga bukyali naye watali ekyo otuuse okubeera nga mukwano gwange okifuwa okizza munda kakati kankujje mu katambi kano era akasembayo nkutwale mu bubaka buno obw'okulabula okuweereddwa Mwami Museveni. Honorable Kahindo Otafiire nze yanjogerera. He represented my mind. General Kahindo Otafiire is a minister for security. Yakugamba nti digital number plate is a deal. Minister bw'akubuulya is minister si kugambya minister wa nuupu kugambya minister wa government owenalemu yakugamba digital number plates is a deal. Era baali baagala kwekuba n'eggimu mu kwezi minisita munne. Lwaki nkugambye nti Kahindo Otafiire yanjogerera ebigambo byange twabuuza naffe nti eno pulojekiti yali ekozeeko wa nti terina gye yali ekoze nti eva Russia nti the company is non-existent even in Russia where they claim. Ne tugamba nti ate company eba teriiyo lwaki omukulu agireeta ano kakati oli omukulu wa State House mukulu Museveni naye akimanyi nti eno ddiiru nga bwe twayisa ddiiru ya Pineti ne tumuwa obuwumbi ateekewo eddwaliro ly'Erubowa n'akuba n'azikuba ku nsawo. Museveni bw'aba ayogera ku bubbi bw'essente wali oddeko ng'ayogera ku ddwaliro ly'Erubowa. Do you think that money comes from Museveni's farm? It is your money. These people are using your kubongoota. Kubanga bwe balabanga mubongoota nga bagamba tuzijje nazo tuzikube ku mutwe. Kati nze Kahindo Otafiire bw'avaayo nga Minister of Security n'agamba buno obuyaayo obuwedde emirimu. Nzozzemu nsasula emitwalo 7 simanyi mugumu ku number plate. Onondoolako ki? Mu bizimbe mutaddemu ebirondoola, amasimu gaffe baguze ebyuma ebigalondoola, buli wamu bataddewo intelligence, mutoyi mulimu intelligence, mu mafumbiro mulimu intelligence, ku kasasiro waliwo intelligence. Onondoolako ki to that extent? Nakukola ki? Kati n'emmotoka yange ogiteekako obugirondoola. Lwaki tolondoola za family yo? You are supposed to monitoringa family yo wajoli. Why do you monitor me? Kubanga abasinga mu bitongole bino batujju. Obusajjasajja obwo bw'olaba bwesesasesa buba butujju buba bukunoonya kutemula. Kati minisita owa security akugambye nti buno obuyaaye bwennyini. Era for the first time nange nyimirira ebigambo byange ne ngamba nti ebigambo bya General Kahindo Otafiire biri presenting mind yange. Lwaki okakaba nansi okusasulira ekintu ekyo? Mbo wa boda boda naye alina ozisasula tumumonitoringe. To that extent ekyo kiba tekikkirizibwa. Ate n'otunuulya ne bannansi obwavu bwe balimu obudde buno. Abantu bali bubi mwe lwakuba temunnategeera. Abamu mubalabaawo ng'atuula mu kimotoka kye n'akuyitako ne bw'akubuulira amabanja g'alina.
N'obamba Nancy n'obateeka ku burden. Ate abatuteeka ku burden si bangi. It's a smaller group of people tuzanyira ku bwongeeri ya buli kimu. Bonoba olondodde ne Speaker of Parliament akimanyi nti eno digital number plate is a deal. Era luli Right Honorable Deputy Speaker Tayeba bwe yajja wano n'agamba no more discussion about this. But we represent people. I am not a representative of Museveni, I am a representative of people. Wachyo ngano okudiscussinga ku issue ekwata ku nsawo z'abantu. Because they sent us here okubanga tuteesa ku bintu ebyo ebibaluma ne bw'ongamba nti tewali kukiteesako kubanga ofunye orders eziri eri abasajja abalowooza nti Uganda yafuuka kampuni yaabwe. We don't accept that. Era ensonga lwaki ffe tugamba nti ebirowoozo bya Kahindo Otafiire bikyatukiikirira. Ne bweba komiti yaffe tumugamba Right Honorable Kahindo Otafiire kyoyogera kyekyo. Ze ndi opposition yewe NRM. Negolooza why shouldn't I believe him nga kyayogeddeko nange ndaba kyamazima. Ebintu ebimu mu nsi Uganda bijjanga diversion okutujja ku mulamwa. Naye omulamwa gwaffe tusigala tuli ku mulamwa gwaffe gumu gwa kusindiikiriza muntu omu. Mwami Museveni kasatubanga tukikoze mu nkola entuufu ey'amateeka. Kankutwale mubaka obwa Professor Gilbert Bukenya baali baseka eyaliko Vice President wa ggwanga Uganda. Owulire engeri gy'avuddeyo n'alabula mwami Museveni n'amuga nti bw'ataave ku Bobi Wine bw'ataamuyite n'amwegayirira bwegayirize n'amukwata ng'ekyatika. Embeera etuuse okusajjuka, embwa etuuse okumeketa emmwanyi. Kubanga ono agamba ye ebintu bw'abiraba byandibanga si bwe biri. Era ono agamba ebigambo bino nti Bobi Wine bwe mumulowooleza awo yavaawo dda. Bwe mbanga mwe mwalookingiraawo muli mu kifo kikyamu era mwetaaga okuzuukuka nti bali mu tulo bafuluuta. Kamukuwe mu bigambo bye. Uganda erina okutandika okwebuuza abaana bano abato kiki ekibakumamu omuliro, kiki kyebalaba ekizibu, tutule nabo tutya. Nesi kuba mu bavumi bano bageto bano basiru no kuba bwebatunuulira nabo muyita bageto basoma mu Makerere bamala university ate mwaba ne Makerere tebawonyayo. Ono mwana ono Bobi Wine ono nze sikyamuzanyirako. Omwana ono alaze kareji omutamukwate bulungi ajja kubeera Museveni 1981 ajja kubeera Museveni 1981 kuba omuntu kasaala ga kareji natuka ku point gyatuuseeko nyono naavuma oli naavuma naye nga yali ku kareji ye ati muto. In fact singa nze mbeera president wa nsi eno nandibadde nnyo naye ekyayi n'obote bwe bamugamba mu 1981 lwaki tonywa na mwana oli kyayi again sakala kunyakasanga mu Luweero nkatteko nange kajja kufiirayo kafiirayo mu Luweero. Bobi Wine tulina okutandika n'ensi omusisirizaako akazigo ategeere ensi efugibwa etya, ategeere buzibu kyobeera mu nsi kwegamba kubanga yejeeyo. Sijja kudda mu kigambo na kimu nga bw'obiwulidde. Alina amatu awulire, alina amagezi ategeere. Ekigambo kibeera kimu ku muntu omugezi. Kasaba kikugamba obeera otegedde. Oyo Professor Gilbert Bukenya nkugambye amagezi agawadde mwami Museveni mukulu munne. Oba oli abayinza n'okuba bali mu myaka gye gimu, oba oli nga mwami Museveni asingako ku Gilbert Bukenya emyaka mitono nnyo, myaka nga 25 oba oli awo. Nze Eke Master nkusaba n'obwombe ffiri no jimpera ekigalo ompyosa buswabinge ku mukutu gwaffe. Okwonenekadde buli wakagotteekayo mu video yaffe abeere nga takusoba kubanga channel nakugamba ya muntu wa wansi yekka gutambula naye oyo ayagala enkyukakyuka n'okulaba ku Uganda empya.
Ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa nkozesa kyoto kino ekyoto kino kiba kitagombolola lwaleero ku kyoto kuno kunyambira abantu bange buli muntu yenna alina ekizibu kye ojja ku kyoto kino n'osuula akabaani ne nkusabira buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya nompereza amannya naye nga suula mu kyoto kino ne nkusembera edduwa ne nkuggyako ebizibu n'ebiba bikusumbuye walemererwa mirimu ki ddala mu abali e Bulaaya abali mu nsi muno mu Uganda abalemeddwa okufuna visa nga ntegeeza eri abaana Adamu enkozesa nkofu ku kyoto kuno bamala okusindika enkofu eyo negenda ebanja amabanja ge bakubanjiza gonna gwe yalema okufuna okuweebwa Ajimiti nkozesa amazzi ku nnyanja kuno kumulengera ku mazzi wano Ajimiti nga bwenyimidde olwaleero ngokumasira abaana Adamu bompereza ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya mbikwata ne mbizinga ne mwandika kapapula ne mbisula mu nnyanja ne nsaba Allah gwensinza asumulule ebyo byeba bikulemeredde awa visa agifuna alemedde okufuna omusajja omulungi amufuna nsangibwa ku namba 07528771515